kati buli omu asasule ebbanja nina amabanja ag'okusasula. I have debts to pay. Okay. Kati kulumbero ennyini Ssuuna Ben n'atabuka n'aloopa ekyo kyali kikyamu kye yakola. Bw'oba ng'owerekera muzaddewo tomuwerekeranga na fitina. Bw'oba ng'owerekeranga muzaddewo omuntu gw'oyagala tetubawerekera na fitina. Ebigambo by'obukyayi tebiwerekera mugenzi. Katonda n'ekkuba aliziba gy'abaalaze. Omuntu saalaze ezimukulembera. Nze bingi nnyo ebiyinza okuba nga byanyiza mu lumbe lw'ewaffe naye sisobola kukwata kazendalo n'embyogera. Mulumbe goloza byonna byatambula bulungi. Mperekera kitange. Era buli yajja okugenda nga saagala wano bya bufuzi. Twogera ku mugenzi. Tosabira wano bululu. Ge gaali amateeka agafuga olumbe lw'ekyengera. Olabayo ebyobufuzi. Kikati ekyo Ssuuna Ben yakola nsobi. You see Abaganda tulina culture yaffe. Andi tuleme kugizjungulula. Omusajja ono yanziba. Ebyo tebabyogera ku maziika ga maama we. In fact ku maziika tusonyiwa n'abantu ku lw'obulungi bwani bw'omugenzi. Effutwa, effitina, enge tegoberera mugenzi, tegoberera mufu. Ebyo tobyo era namulaba ne mmanya nti bambi teyafuna guidance. Sipiiti y'okuziika bagikuwandiikira. Ekyo kyali kikyamu era takiddangamu Ssuuna Ben. Bino byansi bino byansi Kasuku bye tulimu. Bino byansi amataka gagenda, obugagga buggwawo, naye okuziika kwa maama wo, okuziika kwa kitaawo kuwa ekitiibwa kuba toliddamu mukola ki? Nolaba. Yayina obulumi, naye obulumi obwo bwennyini bw'ayina yusi Katonda agamba nti emmeeme tasonyiwa. Tagiwa. Ati butasonyiwa naye tewali tukola ki? Nze abantu bavuma kitange ng'afudde. Ke kafe wabalaba nabasonyiwa. Nze nina abantu bennasonyiwa kitange afune empeera gye yalaga. Kubanga ndiddamu ne mmulaba. Nina abantu Kasuku bensonyiye kubanga baali mikwano gya kitange. Nengamba nti Kasuku ono anzibuwalira okwogerako egge Mama Fiina. Mama Fiina ayinza okuba ayina bingi nnyo byanyiza, nyiza okuba nyiza n'okuba nga simufuna.